Mu mbeera y'emu abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu bitundu by'ekyaddondo babitaddemu engatto ne bagenda mu lubiri ne bakola bulungi bwansi. Eyo nno gye basinzidde ne babakubiriza okunnyikiza enkola eno kubanga tekoma ku buyonjo bwokka wabula n'okuleeta enkulaakulana. Abantu ba Buganda bakubiriziddwa okunnyikiza enkola ya bulungi bwansi kubanga tekoma ku buyonjo wabula n'okwekulaakulanya. Bino byogeddwa abakuuma olubiri lwa Ssaabasajja Mengo nga bali wamu n'abayizi ba Kyaddondo Technical Institute nga bakulembeddwamu Sulaiman Sejjengo. Technical Institute okuleeta wana abayizi kubateeka mu values. Kirala kwe kutegeera gye muva. Mutegeere nti tuli bantu ba Ssaabasajja Kabaka, Omuganda n'atali Muganda ng'ali wano mu Buganda, muntu wa Ssaabasajja Kabaka, era Ssaabasajja Kabaka emirimu gye ffe tugikola. Okusinziira ku Dan Kitaze omukwanaganya w'enkola ya bulungi bwansi mu Bwakabaka agamba nti enkola eno eri mu myaka 4 n'omusobyo. Ngoma eyo gye muwulira eyasaagala agalamidde n'etongozebwa. Bwe yatongozebwa yakola omulimu munene nnyo mu kugunjula abantu. Kyokka Kyazze agamba nti enkola eno y'emu ku zayamba Buganda obutayisibwa mu maaso naddala mu biseera by'abafuzi b'amatwale. Ezimu ku nsonga ezatufuula ab'enkizo ku bitundu ebirala nti ffe tetwafugibwa nga ttwale. Ndowooza abasoma history mukimanyi. Ffe baatukuuma bukuumi. Sewava Robert alabirira olubiri lw'Emmengo agamba nti enkola ya bulungi bwansi kitegeeza kwerwanako. Tulina okwerwanako. Bulungi bwansi kye kitegeeza werwaneko obeere n'empisa ennungi, werwaneko obeere muyonjo. Babakulira ettendekero lino n'abayizi balaze ensonga lwaki basazeewo okukola bulungi bwansi mu lubiri ne bye bayizzeemu. Ndi omu ku batandisi ba Kyaddondo Technical Institute. Tusangibwa Busaabala, tuzze ku bulungi bwansi okusobola okutuukiriza ennono n'obulombolombo obukola Buganda. Anga batutendeka abaana okumanya bino kye kimu omwoyo gwa Buganda ogutafa gw'okuzimba eggwanga abaana bakiga okuva ku kino nti kubanga tukikola nga tufa kufuna ssente naye tuzimba tulongoosa ate tuzimba eggwanga okutwalira wamu. Tuzze tukijjumbira mu bitundu ebyenjawulo naye kuno twasoosowaza okujja okukola bulungi bwansi mu lubiri lwa Ssaabasajja era nga tukifunyeemu nnyo lwa nsonga nti abaana ab'enjawulo bava mu bitundu ebyenjawulo gye batakola bulungi bwansi. Bwe tubeenyigira mu kukola bulungi bwansi wano mu Buganda tulaba nti ne baddayo mu bitundu byabwe basobola okukyusa ebitundu byabwe ebyenjawulo gye babeera. Kiyamba community gy'olimu kuba bulungi bwansi tebukoma ku kulongoosa kwokka. Kuliko n'okuyamba omuntu, osobola okusanga omuntu ng'ali mu buzibu n'omuyamba. Byasali Hakim, Salt TV, Omunyo.